Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo, eno bagiyita There is Still Hope. Abali ku Tish TV mu lulimi olufuutifuuti ne Tish TV 2 mwe bali kubanga ate mutugoberera. Kitaffe tukwebaza olwaleero kubanga otuwadde obulamu kyetuva tukusinza ne tukugulumiza. Tugamba oli w'amaanyi, ani alinga ggwe, mazima taliiyo. Kale fuga era twala obufuzi obukulembeze obulamu bwaffe n'akaseera kano omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kakati ono Musumba Aida yagala owulize bulungi paati eno naddala gwe Omukatuliki. Tebali kuvoola, tebali kuvuma ddiini yo, naye ndowooza waliwo ekyokuyiga kinene nnyo. Ate kitaga obeere wa mwoyo kubanga onoobeerewo mu bitojja bitegeera bino bya mwoyo. Kale Omusumba Aida agamba yagenda mu ggulu n'asisinkana Mariyamu, oba gwe muyita Mariya, nnyina Yesu. Wamusisinkana ne babaako bye banyumyamu kaawo n'embeera yatuukawo mbu n'amugamba agenda agambe abamusinza balekeraawo. Si yasaanidde okuba nga asinzibwa, waliwo gwe tulina okuba nga tusinza gw'osanga mu kitabo ky'Abafiripi essula ya 9 olunyiriri 11 bwe tugenda okuba nga tukola ki? Abafiripi 2:9-11 bwe tugenda okuba nga tutandikira ng'owuliriza bulungi waayo amatuugo bino bya mwoyo, owulirize Omusumba Aida nga akuttottorera lwaki Mariyamu oba Mariya yamugambye agenda agambe bonna abamusinza balekeraawo. Our God. Muggulu nalabayo abantu. In heaven I saw people, Naye abakazi be basingayo obungi. but women are so many. Kati abasajja bane mwerwaneko. And how many fight on your behalf? Ensi ebalidde. The world has eaten you Naye up, mwekuume tebamalaawo. but guard yourself not to be finished. Katonda affe mulungi. Our God is good. Muggulu nalabayo Mariyamu, Biikira Mariya. In heaven I saw Mary. Biikira Mariya omulungi ennyo nga bwe bamwogera omubeererevu. good Mary. Omukyala ono And this lady, yayooyootebwa kambalage nga bano bakaba king Abamisiri. Mulaba ezo firimu z'Abamisiri, abakazi abeekola nnyo abambadde zigolodi bonna abamasamasa do what abakayagana. those movies from Egypt, Ani the way they yalabako decorate ku those movies queens. ezedde ez'aba Egypt. Who have ever watched those movies from Egypt? Abakazi baamu mubulaba obukazi obulungi. How they decorate those ladies, Obwambadde golodi bwonna. dressed with gold and Buli everything. kimu nga buwundiddwa nnyo. When the hair is Mariyamu styled, bw'atyo bw'afaanana mu ggulu. that's how Mary is in heaven. Namulaba I saw her, gy'ali mu ggulu. and she's there in heaven. Naye twali tutambula ne Yesu mu But we ggulu, were moving with Jesus in ffe heaven. nga tuva ku sayidi ndala, From one side, nga ne Mariyamu ava ku sayidi ndala ne tusinkana. and also Mary was coming from another side, and then we met. Kati bwe twamusinkana, When we met her, eri mu ggulu tekyetaagisa kubuuza nti oyo ani. in heaven, you don't need to ask her that who is she. Amagezi gaayo mangi nnyo. Their wisdom is so Buli much. kyolaba okitegeera nnyo nga Everything you see, kyewazaalibwamu. you understand it so quickly. So namutegeera nti ye Mariyamu maama wa Yesu. I got to know that she's Mary, the mother of Jesus. Ne tumutuukako, When you reach on her, Yesu teyayogera kigambo kyonna eri maama we. Jesus did not speak any word to the mother. N'omukyala teyayogera kigambo kyonna. And also the mother never spoke any word. Naye twayimirira akaseera ne beetunuulira, But we stood and then they looked to each other. ne bantunuulira. And then again they looked at me. Yesu n'atuleka. And Jesus left us. N'agenda. And then he went. N'andeka n'omukyala. Left him with the lady. Kati omukyala ono And this woman, n'andaga nti tukontinuwinga ye gy'abadde alaga. and showed me that we are continuing where she was going.
ne tugenda And then we went. twatuuka mu ggulu waliyo zikalina empanvu ennyo ezituuka eyo mu bwengula In heaven, there are skyscrapers that are so tall ebizimbe ebinene agazimbe aganene and big buildings. kati twayita awamu ne tubranchinga makkati g'ebizimbe bibiri So that's why we branch in the middle of two buildings. ne tuyingirako mu kimu And- naye nga tuyita amabega And then we entered in one building by passing behind. we twatuuka emabega w'ekizimbe kino When you reach behind of this building, ate emabega waakyo nga waliyo oguzimbe ogulala and then behind this building there was another building, ne big one. tuyimirira awo And then we stood there, ne wabaawo aggulawo oluggi and somebody opened the door. naye nze we baggulawo But when they opened the door, nze sakkirizibwa kuyingira Nya was not accepted to enter. maliyamu n'ayingira And then entered. kati bwe yayingira When she entered, teyagenda wala mu kizimbe she didn't go find the building. ekizimbe kino bw'okiyingira bw'oti When you enter the building like this, bwodda bw'oti waliwo stairs ezigenda waggulu eyo when you go inside, there are stairs that are going up. kati wansi wa stairs mumanyi waliwo kaspace ako akabaawo So under the stairs, there are some space nga that you wali know. kaliko n'eddirisa There has even a window on it. kati nenengera nga mulimu akameeza n'akatebe And then I looked, there was a table and a stool. maliyamu bwe yayingira yagendamu ako akafo And when Mary entered, went to that place. n'atuula omwo And then she sat there. amangu ddala ng'atudde omwo Immediately after she had sat, ne mpulira eno ku nsi and then I heard on earth, nga waliyo abasinza when the people worshiping, nga basinza ebigambo ebikwata ku maliyamu worshiping the word that concerns Mary. amangu ddala Immediately, nga batandise okwogera ebigambo ebimukwatako when they had started speaking what that concerns mu her, lulimi oluyitibwa okusinza in the language that is called worship. ne mulaba ng'ayambulwa biri byonna ebimubaddeko ebirungi And then I saw when those good things were now being put off, she was totally n'afuuka undressed akakazikazi and became just a mere woman, akakazikazi akeeyo akali eyo akali obubi just a eyo poor woman. She became nga like a poor kambadde woman, yambadde ebiziina dressed in rags. ng'ate alabika ali mu bulumi Yes, she appeared to be in pain ng'era bw'alaajana and crying ng'era yeewozaako and also pleading on ng'era herself, ayogera ebigambo bino speaking these words, ng'ayeegayirira pleading, ng'agamba nti saying, si yenze I'm not the one. sibalagirangako I've never commanded you. sinze yabagamba It's not even told you. sibagambangako And I've never told nti you bansinze to worship me. sikyogerangako I've never said that. balimba They are telling lies. kati n'atandika okuŋŋamba ddayo obagambe I said, telling, go back, tell balekeraawo them to stop. genda obagambe Go tell them balekeraawo to stop. basinze katonda omulamu They ali may mu worship ggulu a ennyo. living God. namulaba I saw her. namulaba I saw her. namulaba I saw her. ebyo bye yaŋŋamba Those are the things she told me. mulekeraawo Stop. balekeraawo They should stop. balekeraawo They should stop. balekeraawo They should stop. basinze omu They should worship Omu. one. omu One. omu One. eyatonda eggulu Who- n'ensi The creator of heaven and the earth. nawulira ennaku I felt solo. nga talina kyakkola And she had nothing to do. ne ŋŋamba And then I said, ekyo kiriko maddi when will that come to the end? ekyo ky'olimu kiriko maddi What you're in, when will it come to the end? naŋŋamba And then she told me, tekirikoma it will never come to the end okugyako nga balekedde awo unless if they stop. naŋŋamba And then she told me, kati kagamba kinene nnyo and it is something big. kinene nnyo It is something big. kinene nnyo It is something big. kinene nnyo Big. ng'abonaabona Suffering. oyo alabika asinza bwe yali amaze Maybe after the one was amangu worshiping us, ddala ng'alinga ddayo as she was being Omulala as if she restored, n'atandika. and another one began. N'addamu the And then same thing. again she went back to that pain. bw'atyo bw'abeerayo And that's how she stays there forever. kubanga Because kyawandiikibwa it is written, tosinzanga never worship wadde malayika even an angel, wadde ekitonde even any creature wansi w'ensi under the earth, ku nsi on earth,
ne mu ggulu and even in heaven, tosinzanga never worship ekirala kyonna any other thing, okuggyako katonda only God. era awo ne nvaawo And then I left that place kubanga because ono yalinga amala ng'oli addamu as the one who could N'amala finish, another ng'oli one could addamu. repeat, another could finish, another one come in. abeera mu kkomera buli lwe basinza All the time when they worship, she's in the prison. ayambulwa buli lwe basinza Whenever they wife, she's undressed. kitegeeza nti buli kinaaba tekikomye ku nsi It means if you don't stop ekyo on earth, ekyokusinza maliyamu nga tekikomye ku nsi that of worshiping Mary, if it does not stop on earth, alibonaabona paka ku nkomerero she will y'ensi suffer until the end of the earth. bwe kiriggwa After that, n'addayo n'ayambazibwa ekitiibwa kye forever and then she'll go back and be dressed in kubanga her ye glory. yalwana Because for her she fought n'akkiriza katonda and she accepted God n'alwana olutalo lwe and fought her battle n'akola n'omulimu gwe ogwamutonza and even did her work. era yaŋŋamba ebigambo bino And she told me these words: ti nze sirina kitiibwa kyonna I have no glory mu ggulu in heaven. nange ndi muntu ng'abalala I'm also a mere person like bonna other bwe people. batuuka wano mu ggulu Until all when they come here on earth, on heaven, kintu kimu kye nakola one thing I did, ate it wasn't my choice ate tekwali it kusalawo wasn't kwange, my power tegali maanyi gange, kyali ku nga bwe muyita nti kuyitibwa kwe like you said that was her call. okuzaala yesu Producing Jesus, naye kyekyamuzaaza mu and lubuto that's lwa why he nnyina was birthed. gwali mulimu gyali It was a work to nga her. naawe bwe baakutonda Like you're also created ng'oli musuubuzi when you're a nga businessman, naawe bwe baakutonda when you're ng'oli created, mulunzi when you're just nga a naawe bwe farmer, baakutonda like you're ng'oli created musomesa and you're a teacher, nga naawe bwe baakutonda like you're created ng'oli musumba and you're a pastor, nga naawe bwe baakutonda like you're created ng'oli nabbi and you're a prophet, nga naawe bwe baakutonda like you're created ng'oli mutume and you're an nga apostle, naawe bwe baakutonda like you're ng'oli created, mubulizi wa njiri you are an nga naawe bwe evangelist, baakutonda like you're ng'oli created mwegayirizi and you're an nga naawe bwe intercessor, baakutonda like you're ng'oli created muzimbi wa bwakabaka and you're a builder of the naye ekyo kingdom. kye yazaalibwa That's what she was also born to do. yatuukiriza omulimu gwe She fulfilled her purpose n'akola n'obutuukirivu and she did the n'addayo righteousness. mu ggulu She went back to heaven. kye kimu naawe The same to you. bw'obanjibwa okutuukiriza omulimu gwe Like you're demanded to fulfill your purpose. bw'ogumala oddeyo mu ggulu When you finish it and then you go back to heaven. naye bw'atyo bwe yali And that's how she was also like. naye muntu nga ggwe She's a human being like you. mukama waffe agulumizibwe Amen, amen. waliwo abitegedde ebyo Is there somebody who have understood waliwo them? abitegedde ebyo Have you understood them? osinzanga mukama katonda wo yekka Worship only God kubanga your ye God. katonda ow'obujja For he's the God of so jealousy. tebamugattako kintu kyonna They kirala don't add anything unto him. era kye nategeera And what I knew, nti mu guzimbe guno ogwa sayidi eno and that big building on that mwe side, mwali abasibe bonna abalala it was all the prisoners abasinzibwa who are worshipped. saasobola kuyingirayo I didn't manage to go there, saakkirizibwa kuyingirayo and I was only accepted to go naye there. ekyo nakitegeera bulungi But I understood that very well. oguzimbe ogulala oguli wano That next fe building, twayingira mu guli wano that for us to enter in the building this Naye side, guno, but this side, mwe the muli building, abasibe bonna abalala it is in all the prisoners who are abasinzibwa being worshipped. omunazaaleesi agulumiza Praise the name of Jesus. awo navaawo And then I left that place, ne ntambula nga neeyongera awalala and then moved it going to another place. nenziramu ne nsanga yesu And again I met Jesus, ne ntuuka mu kifo ekirala and I reached in another place nga waliwo okwakaayakana okunene ennyo when there is a lot of mu shining. ggulu wonna nno waakaayakana The whole heaven is shining kubanga eggulu lyonna lya pure gold because the whole heaven is of pure gold. eggulu lyonna lya pure gold The whole heaven is of pure gold. flower ground Once, yogera ekintu kyonna whatever you talk of, bw'oba otambula mu nguudo z'eggulu when you're moving on the heavenly roads, ntegeeza ku ttaka ly'omu ggulu I mean on the heavenly, weeraba ne weeraba you see yourself when n'otuuka nga everything, tolaba and you end up when you can't say kitegeeza anything. lyonna litangalijja lya Meaning gold. it is gold and shining. katonda affe mulungi Our God is good. ne neeyongerayo kutambula And then I continued moving, ne ntuuka awantu awalala and I reached in another place,
Nenengera abakyala babiri And I saw 2 women, nga balabika baakava ku nsi eno maybe who have just come out of naye the earth, baali bwereere but they were naked, buswa. totally naked. Kati we baatuuka naye mu ggulu tekyewuunyisa. But in heaven it is not surprising. Yeah. Mm. Kakati we bajja nga balinga abafubutuka eyo mu kikko As if they're coming out of the nga valley, bajja badduka coming running, ne batuuka we batuuse and then they reach nga somewhere, waliwo fence and there was a oba fence, ekikomero ekinene or a big fence, geti neyeggula. and the gate opened. Nali nze nkyaliko wala wa geti Me, I was still far of that gate, ne ndabanga and then I saw omu aleekana nti ye jjajja Ibrahim. one shouting that he is the one, our grandfather Abraham. Ne ngamba oba kati ono atuleekaanira biki? And I was saying, why is she shouting? Kati n'owokubiri n'atuukawo n'ayogera kye kimu. And even the second reacher spoke the same word. Ne ntuukawo nange ndaba ebyo And then baleekaana. I also came to see what When they I shouting. took her, When I reached there, Nange ne nkola kye kimu. I also did the same. Lwaki nakola kye kimu? Why did I do the same? Kubanga mazima gennyini Because it is true. bw'otuukawo When you reach there geti ne yeggula and bw'eti the gate opens, olaba Ibulayimu you see nga Abraham. tomulabangako When you've never nga seen him, tomumanyiiko you don't know him. naye nga ye ye But when he is the one, ng'oleekana n'ogamba you shout and say, eh, eh, ye he is the one. ye He is the ye one. ye n'owunga He is the ye one. ye yennyini He is the one. ye He is the one. n'odduka emisinde And you run. kati ne ntuuka ku Ibulayimu And then I reached out to Abraham. ng'abali abasoose And those people were Bawuliko. first. They were on him. waba ayimiridde waba atudde ku shedi Where he sits on the shed, era bw'otuuka Ibulayimu alina olubiri lulamba mu ggulu Abraham has a big palace in heaven. oba giyite like a nation. Obe gwanga damba. Yes. Amen. naye nga liteekeddwako fence But that nation is fenced ne gate. and with the gate on it. Kati abantu bonna abava mu nsi And all the people come from there. tebagenda mu ggulu eri ewa Katonda, They don't go direct in him. bonna bagenda ewa Ibulayimu. They all go to Abraham. Kati ne nnyingira And then I entered. naye ndaba nga babalwanyisa okubajja ku Ibulayimu And so they were fighting, bringing them out of kubanga buli Abraham. amutuukako aba tayagala muvaako, Because whoever reaches him does not want ayagala to leave, musigaleko. want to stay with Era them. bwe babasobola And when they manage ne them, babayingiza eyo munda and then they took them inside ewa Ibulayimu. to Abraham. olengera agazimba agawanvu agali eyo You see tall Kubanga. buildings. era ng'owulirayo n'abantu aboogera. You even hear people speaking. Kati nze bwe nali nnyingidde So when I had entered, nawulira nga bagamba I heard when they ani say, oyo who is the mu one? Luganda boogera ennimi zonna. They speak all the Who is languages. that one? I know you. Who is that one coming? No, Ani atuuse who has come? nga bali eyo And they were there nga basanyuka. rejoicing. Waliwo atuuse, The somebody has come. waliwo awangudde. The somebody was won. Ababiri baabayingiza The two were ushered naye nze in. banzijako But they made ne it, got baddemu me. ne banfulumya. And then they took me outside. Ibulayimu And Abraham, mukadde, he's so old. omusajja ow'edda, A naye nation man. omukadde omuvubuka But the one who is a youth, ow'amaanyi, who is ali energetic, strong, so strong, alabika bulungi, who looks alina good. ekirevu kimpimpi bwekiti, He has a short naye nga beard, kyakanga omusana, but shining like the light. mulungi nnyo. Amen. Jjajja Ibulayimu Our naye grandfather. namulabayo mu ggulu. But I saw him in heaven. Yesu agulumizibwe. Praise Jesus. Abantu bonna abava ku nsi I know people who live bali there. eyo ewa Ibulayimu. They are there in Abraham's Mukama palace. affe agulumizibwe. Praise the name of Jesus. So Now, bwe banziryayo when they took me out, neeyongera okutambula. I just started Naye continue ate going. ndaba But I saw ssaawa 7:30. it is only 1:30. 1:30. That's why they told me to stop. N'olwekyo For that reason, ngenda kuyita musumba gye. I'm inviting the pastor to come. Tunaatandikira awo tomorrow. We shall begin from there. Nyenchakare. Mukama abawe omukisa. God bless you. Thank you so much. Amen. engalo zayo Kale ndowooza obujulizi obumu si bupya gy'oli obuwuliddeko, ne Aida si mupya gy'oli, naddala bwe tudda ku sayidi ey'abalokole. Aida abaddewo ebbanga ddene n'obujirizi bwe butambuddeko ebbanga ddene. Kale sooke tusome Abafiripi 2:9 paka 11 sooke tutemeteme ensonga z'omusumba Aida.
agamba therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. Akati teri linnya ddala n'ogera mu bikolwa by'abatume erirokola era eriwonya okuleka erinnya lya Kristo Yesu. Kati aida akugamba bwe baali batambula ne Yesu ne basinkana Maliyamu. Basinkana Maliyamu, Yesu ndowooza n'abalekamu abo banyumyemu ne Maliyamu. Mbu naye we baali banyumya mbu yali alabika bulungi nnyo nga naye wabiwulidde. Naye mbu ku nsi kuno batandika okusinza Maliyamu nga buli we basinza eri afeedinga. Simanyi oba okitegeera nti appearance gyasooka omulabiramu nga tebanatandika kusinza. Eno ku nsi buli we beeyongeranga okusinza eri ng'akola ki? Ng'afeedinga. Era n'amugamba ddayo bagambe buli lwe bakikola nze baba bantadde mu bulumi. Si nze asaanidde okuba ng'akola ki? Ng'asinzibwa. Kyakuyiga ki ky'oyigamu omu era kiki ky'otegeddemu mu obujulizi obutono bwe nkuwadde mu ddakiika ezo entono? Manyi bangi bagenda muvuma. Bangi bagenda muvuma. Bangi bagenda muyita nti yeerogoza, byayogera tabitegeera, aliko akazoole. Naye eby'omwoyo bitegeerebwa bwa mwoyo. Eby'omwoyo tosaba bireetamu kawunga n'obitegeera. Era abo abalina okubikkulirwa ndowooza bategedde kikyagamba nti mu bubaka bwonna nze bwe mba mbukusamalizingira ne mbupakeginga akugamba tosobola kusinza Maliyamu kuba naye kitonde. In fact yamugamba nze nange ndi kitonde nga bo. Kakati jjukira mu mateeka 10 ge basooka okuwa abaana ba Isirayiri babagamba batya? Temusinzanga bakatonda balala waali. So tosobola Katonda waffe Bible egamba is a God of jealous, wa bujja. Tosobola mugattako kintu kirala kyonna. Namwe bamugattako simanyi bannakayima, bannabusaana, simanyi bamusoke. Ekyo kyokola mu maaso ga Katonda oba omuvodde. Kubanga yatonda eggulu n'ensi. Mu Luzungu balina statement egamba is the Lord of Lords and is the King of Kings. So waliwo bukatonda bungi. Kubanga India yokka osobola okugisangamu bakatonda nga 1000 n'okusoba. Ugende China, bano ba Thailand, Vietnam, balina bakatonda bayitirivu nnyo nga naffe wano mu Uganda, naddala Abaganda balina musoke, simanyi nakayima, simanyi kiwanuka, simanyi biki. Okitegedde? Buli omu asinza kyayagala. Naye abo bonna gye bali naye ate waliwo Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Kakati message ebadde kiriya eri bannaffe ababasinza Maliyamu nti kye mukola si kituufu era muvoola. Gwe tulina okusinza tukola ki? Tumumanyi. Ojjukira Yesu mu kitabo kya Yokaana essuula ey'okusatu, I think yakubiri ewali embaga ekaana. Yesu n'abayigiriza be ne bakola ki? Ne bayitibwa. Ne Maliyamu nnyina Yesu naye yakola ki? Yayiriyo. Naye envinyo mbu we yaggwaawo ate Maliyamu yagenda wa Yesu n'agamba bannaye envinyo eweddewo. N'amugamba mukazi gwe, what do you want? My hour is not yet. Maliyamu singa Maliyamu yalina obuyinza awo yalikoze nvinyona tewali badde bwetaavu kugenda eri Yesu. Naye passage yokka ekulaga nti Yesu ye yalina ekyenkomeredde. Olina kwetuukira wa Kristo direct. Ojjukira ku ssaawa wakati w'essaawa ey'omukaaga n'ey'omwenda Yesu we yali ng'akomererwa. Bakugamba nti ejjigi ya yeekaalu n'enkola ki? N'eyulikamu. Meaning buli omu alina access ku namulondo ya Katonda. Tokyalina omanye dda nga woyonoona inoleeta endiga oba ekintu kyonna kabona n'agenda n'akwegayiririra ku lulwo. Okitegedde? Naye ate oluusi nabo baafiirangayo. Kati
kati Yesu amala okufa abo bakabona bonna bakola ki babajjawo okitegeera bakabona bonna baavaawo nti kati gw'oli kabona okusinziira ku Peetero essuula ey'okumeka essuula ey'okubiri Peetero I think Peetero ekisooka if not ekyokubiri Bayibuli egamba nti mwe muli bakabona you are holy priest muli kika kitukuvu kati tokyetaaga muntu kugenda bwakugambire Yesu mbwate nyina tetuli kuvoola ddiini oba tetuli kunyooma muntu yenna naye okulaba nagamba Yesu manya Maria otusabire ffe aboonoonyi then that's not good okitegeera so yali buno obubaka bwonna osobola okwerabira byonna byayogedde naye it is a simple package nti omuntu ateekeddwa okusinzibwa ye Kristo era mu ababikola abasinza abalala bayitira mu mannya amalala it is a big mistake mistake enene nnyo Yesu yekka ly'ekkubo n'amazima n'obulamu okusinziira ku kitabo kya Yokaana essuula ya 14 nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu teri agenda kuyita mu Mariyamu teri agenda kuyita mu Muhammadi teri agenda kuyita mu Buddha teri agenda kuyita mu Krishna teri muntu yenna gwe tugenda kuyitamu okutuuka eri kitaffe okuleka Kristo yekka gwe tulina okuyitamu so ndowooza obubaka obubadde simple naye oba nga toli mu mwoyo tosabitegeera era ogenda gamba oba yamusangawa wulira okwerogoza okwo nedda wekankubulira abantu balina okubikkulira abantu basisinkana Yesu kitegeera abantu boogera ne Katonda bulijjo okoma okwewaayo Katonda ogenda kwogera naye Katonda tasobola kwebikulira ku level eyo gy'oliko entono okitegeera naye gy'okoma okwogera ne Katonda gy'okoma okwewaayo okusoma Bayibuli okola ki Katonda agenda kulaga ebintu ojja obyogere mu bantu bagambe oli mulalu bagambe oyo waya zaavuddeko bagambe wazonto wadde ninga yabikulaze kati spiritual realm erimu amadaala buli ddaala kuliko ebintu byanjawulo by'osobola okulaba omuntu ali ku ddaala eryokutaano waayogera ebintu byalabye n'abyogerera mu muntu ali mu ddaala erisooka ono ali mu ddaala erisooka jagamba ono mulalu yagudde eddalu naye nga byayogera bituufu kale ndowooza obubaka obubadde brief naye ate bubadde ne meaning bamuyita Pastor Aida yagenda mu ggulu yakugama mu bujulizi bwe mwena ababuulidde n'ababulabyeko ndowooza musobola okuba nga mutegeera kiki kyayogera kale funa Kristo gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange kyemba mbukuwa obeera omulokozi era mukama waabo nsaasira obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amiina era amiina ddala kale oyo abadde omusumba Aida ng'ayongera okukkaatiriza nti Yesu yekka y'alina okusinzibwa ebya Mariyamu ebyo byammwe ndowooza Mariyamu mumwewuliriddeko yamutuma n'amugamba genda ogamba abo abansinza balekeraawo kubanga buli we mukikola muba mumuvoola muba mumuteeka mu kategore endala owulidde ng'agamba nti waliwo n'amakomera agaabo be basinza oli amakomera g'abakatonda bano nga kuno abantu babatwala nga bakatonda naye nga tebateekeddwa kubanga basinzibwa kale ndowooza obubaka obutegedde kanetoolemuko katono nnyo wenkomawo waliwo bingi bye tugenda okuba nga tetwogerako shalom obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope channel y'essuubi eri gwe Katonda gwawadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com